mukulu Kyagulanyi bwe yabadde muno nze saawulidde nga nvuma kati sirina wenyimirira nti ngenda kumuvuma muvumira ki abaagala muwa akalulu mumuwe kankiddemu mukiwulire abaagala okuwa mukulu Kyagulanyi akalulu mukamuwe bweyaze muno teyatulumbye nze sirumba muntu atanumbye ekyokubiri nze sivuganya ku bwa pulezidenti kati sivuganya na mukulu Kyagulanyi nze njagala bwe mupi bwakimanya Kabonera obwemupi bwakimanya Kabonera nannyinibwo ye Mugalatiya Dr. Ben ekyokusatu nze ndi wa nkyukakyuka era omuntu yenna ali mu nkyukakyuka bwe tugenda mu lutalo tuteekwa kukolera wamu ng'ab'enkyukakyuka. Anti Abedi ne bwamuvuma kasukaali keeko kati Abedi afuuse ng'omuntu ng'agenda okufa. Omuntu bw'aba ng'agenda okufa malayika emuleetera wa gy'alaga kati ya Abedi apaapaale yenyage akanule amaaso alume amannyo omwoyo gwe nuupu egenda gutwala kirenga ntulaba era mpuuga yagudde eddalu bannange His Excellency ajja ne mwenna mugende mumwanirize bulijjo yagamba ab'e Masaka okwanyiza Bobi Wine era ne bw'alige temugenda yali kirabyeko kati basajja bakulu abo baagaana okukkiriza kabaswale. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga nkola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu ng'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Tweyanziza nnyo agangenze Geoffrey Mayanja ndi wano ne New Ismail Lubega ekibibi nategedde nti agenda kwambala kimadowadowa kichekiti nesikyambala nga luli so n'olw'ensonga eyo nze nsazeewo okusimula kano ka bbulaaka bwetuli wano kiriza akubuuzeko ku emboozi mu UG sebo nsanyusa okulaba. Kale sebo mugamba mutya gyetuli sebo naffe gyetuli mpola mpola. Amiina kulika ye Masaka navaayo naye wakuba nakomawo n'ekibooko waliwo omusirikale yankuba omuggo naye nanyonyerezaako ne baŋŋamba ye Mugisha naye ne bwe buli badde ndi mukuba kati ogenda okumugjawa Fazali nja kuddayo e Masaka mwekubire. Omuggo yagukuba wa mugongo ng'olwakulanga ki saamanya yankuba omuggo gwa nnuma naye ne bwe buli badde nja kuba Mugisha Fazali ndiddayo e Masaka nja kuwa Mugisha omuggo gwampisa bubi ne kakati gukyannuma naye ne bwe bunaabaddi lwakuba nkyanyoonya agiteerozize asulawa asula mu barracks ki wa gye bamuzaala akolerawa ne Mugisha ne bwe bulibeera ddi ate ng'oyagala embaga enyuma gye mu kibuga waba mu kibuga bataasa mangu yabaga bane muleke muku omusajja ono yankuba omuggo mu kampeenyi za His Excellency Bobi Wine nenja kukuba Mugisha ne bwe bulibeera ddi Fazali bwe guli nnema ndirumba taata we nengumukuba bwaba gyali era nja kunyonyereza Mugisha bwono nnema nja kulumba taatawo ngumukube aguwulire muge nti mutabani wo nange yagunkuba
era gwe muyigo gwe nnina nsaba ab'e Masaka abamanyi Mugisha mumpeeko ebimukwatako gyazaalwa gyasula mumpe ne ku bifaananyi bye Fazali omuggo bwe guli ne mu kkuba Mugisha ndi gukuba kitaawe n'aguwulira ne mugamba naye mutabani we bwatyo bwe yagunkuba ate taata we yabibaddemu omwana yagukubye ng'akola emirimu gye ye lwaki yatuzaalira ekijjankunene nja gumukuba Masaka bamulaba otya Allahumma salli ala sayidina Muhammad kansooke neebaze ku his excellence bo bakulaba mu kamera endowooza bajja kundaba neebaza his excellence neebaza his excellence omwana w'e Magere omufuna bulungi Katonda amutuwanga kirabo omwana atusinga kati n'ebyobufuzi walabye teyakoze Masaka kyabadde kyamaanyi yagenze Masaka teyanyize kuba kakyere teyaboogeddeko ye munnabyabufuzi omutendeke kati ekyamututte Masaka si kwogera kuba kakyere era ye yabalaze nti tabalaba otamanyi kigye bali Abedi yabadde asuubira nti ajja mwogerako Bobi Wine takyalina malusu ga Abedi Bobi Wine takyalina malusu ga Mpuuga Bobi Wine takyalina malusu g'ono omukazi asingayo obubi ayabijja ennyo n'Akakande Juliet era his excellence kino nkikwebaza nga nze Esima Lubega luli mbadde nkwebaza lwa ggwanga lyonna weebale kutusinga byabufuzi kuba tukusinga ebyobufuzi oli mwana muto mu byobufuzi mubadde mumusinga ebyobufuzi ne kati ate yabitusinga munnabyabufuzi yenna tonyega ku oponenti wo aba taliiwo tomulaba nawo si bye ebikuleese era kyalumye ba Abedi abo baadde balinza okuwasama okwogera basama bwasami babadde balinza okuwasama bamwasamireko ne mwami Bobi Wine takyalina biseera bya Abedi mwami Bobi Wine takyalina biseera bya kino Juliet Kakande kati sebutuula kati omaze okwebaza naawe kankwebazeeko ssebo sebo nebaza ng'otudde mukama wa sebo lwaki nkwebazizzaako nalabye bannamawulire omu tuva ku kyalo kyekimu Kacumbali wanyiizizza era sigenda kuziika Kacumbali wa Kacumbali TV tuva ku kyalo kyekimu ali yakunyizizza ki ali ku ttiimu ya Museveni kwatambulira Kacumbali waswazizza ab'e Bulugu waswazizza ab'e Mpanga waswazizza ab'e Kaabasanda waswazizza ab'e Butambala Kacumbali sente za Museveni zirimu ebisiraani oba zirimu luminati Kacumbali wakoze bubi nnyo yagenze kukolera Museveni yagenze kukolera Bebe Cool kuba ali ku ttiimu ya Bebe Cool ate Bebe Cool oba ogenze kukolera ani Kacumbali wagudde ebigezo oli mwana muto ezo sente oziraba eri bajja kugira miliyoni 3 ogenda okutuuka eno wa Bebe Cool yasinga ebizibu mu nsi kati oyo takyakola kakyaliira okwo Bebe Cool yasinga ebizibu mu nsi kati sebo Bebe Cool yasinga ebizibu mu nsi gyobulesa awedde emirimu gyobulesa awedde emirimu kati eri bagenda kugira miliyoni 3 Kacumbali ojja genda okuva mu sho ng'ofunyeko miliyoni 3 naye zigenda kuvumya emyaka 5 bagenda kubojjera emyaka 5 bagenda kusuna emyaka 5 senga wajjiyo miliyoni 3 noma nti miliyoni 3 naagulamu ekizimbe Kaabasanda oba naakigula ensangi buli mwezi ne kimpaayo miliyoni 2 wabadde oteebye naye Kacumbali sente za Museveni nzimanyi
nali nziriddeko nali nzibbyeyo sente za Museveni ekisooka zirimu ebisiraani zirimu obaluminati sente za Museveni tezigaggawaza nafunaawo essimu ng'empita ne mbagamba musooke mundekemu kati nedakika 3 era tulinze buli munnamawulire ayagenze ku ttiimu ya Museveni tulinze buli muyimbi yenna ayagenze ku ttiimu ya Museveni mujja tunnyonnyoka naye bo banoonya kasente bwe bagamba nedda ssebo sente za sitaani tebazirya nze nakolako nebaza leediyo za Bukedde nebaza leediyo z'abalokole n'ez'obusiraamu ne bw'oba olanga akalango ka bbiya nga kagenda kusasula kawumbi kalamba teri leediyo y'abalokole era nga mwenge ne bw'otwala obuwumbi 10 ku Voice of Africa nga balanga mwenge teri leediyo ya busiraamu era nga mwenge nemwe bannamawulire lwaki kati naawe Kacumbali omwana we Butambala n'oswaza bannabutambala bwe batyo kubanga ayakututte kati yasinga ebizibu mu Uganda Bebekulu ajjudde ebizibu ne bw'omutunuulira obutunuulizi bw'oti bizibu by'olaba mu maaso ge. Kakati tubadde ku Masaka. Masaka ono nalabye omukulu Abedi Bwanika yavuddeyo n'agamba olw'oku lwajjo n'agamba nti bannange Mwami Kyagulanyi yabadde Masaka wano naye bwe yabaddeewo teyanvumye era teyanyezeeko ne ttiimu yange teyatwogeddeko kale n'olw'ensonga eyo nange sigenda kumuvuma lwaki mba muvuma nga teyanvumye n'agamba nti era n'abasobola okuwa Mwami Kyagulanyi akalulu mukamuwe n'agamba nti tajja kumuvuma kubanga naye teyamuvumye era n'agamba ebigambo bino nti you were struggle Mwami Abedi Bwanika he was struggle nnyo era n'agamba nti beeta kukwatira wamu basobole okutwala Mwami Museveni. Abedi Bwanika yansanga mu byabufuzi era nasooka mugaanirawo okujja okubeera mu byobufuzi atunula noli olina olugezigezi nedda si lugezigezi namulabirawo ng'atunula bunnanfuusi bw'avaawo n'asooka yegatta mu DP block eyo ne bamugobayo bwe bamugobayo n'akola ekibiina simanya ki PPP olidde n'adiba nakyo kuba ekibiina ekyo kyagaana okgenda mu maaso ne mukazi we n'amumma akalulu n'abaana be ne bamumma akalulu ekibiina ne kifiira awo kati Abedi yali abaddeko ddi mu byobufuzi era nze tusobola yesemba okuba president sebo wadde ogamba tebaamuwa kalulu nga yasemba era bannabyabufuzi bwe batayige mulimu guno nina bengenda okwanukula nga babakubya akalulu nina lisiti y'abantu 15 bannabyabufuzi mutuggyeko amaalo n'obutategeera weepimenga muntu omanyi nti esijja musobola naye mukomye okujjanga nti nzize kwetunda ng'ogenda kufuna 0-0 kati Abedi Bwanika okuvayo n'agamba nti agenda kuvuma President Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga naye teyamuvumye buzibu ki anti Abedi ne bwamuvuma kasukaali keeko kati Abedi afuuse ng'omuntu ng'agenda okufa omuntu bw'aba ng'agenda okufa malayika emuleetera wa gy'alaga bw'aba agenda mu jjana omuntu mwemuba mugamba tuzika ssaawa 10 ng'eri alaajana ng'agaba ne munziike nga bukyali ngende nsange bannange ebirungi mbirengedde kyova olaba nti ebisolo biba biwulira amaloboozi omuntu g'akaaba era wabeera omufu endiga ziba zikutomya omutwe embuzi ziba zikutomya omutwe ente ziba zikutamya omutwe ente tezirya ffe nga babeerako mu bafu nga waliwo omufu ente zigaana okulya embuzi zigaana okulya endiga zigaana okulya zonna ziba zikutamya omutwe n'ebinyonyi biba biwulira omufu byayogera omufu bw'aba gy'alaga ng'agenda mirembe abapapya banemmaliriza okwogera ŋŋende ngeri gy'alaga wamusanyusa naye omufu bw'aba gy'alaga nga wamutiisizza malayika ekuleetera ekifaananyi nekulaga wa gy'olaga kyovala nti abamu bafa basambagala
abamu bafa balumya amannyo, abamu beenyaga olaba omufu ng'anyiize, abo bafiira mu busungu nga gy'alaga tayagala kgendayo, nga tonnaba kumubika sooka omusibe akaba, nga tonnaba kumubika sooka omusibe akaba, omuzza amaaso, omutunuze mu kibula olyoke obike, mulyoke mujje mu munaaze. Naye omufu ne bwapaapaala, omufu ne bwaluma amannyo, omufu ne bwakanula amaaso, omufu ne bweyenyaga, malayika walumba etwala omwoyo gwe. Kati Yabedi apaapaale, yenyage, akanule amaaso, alume amannyo, omwoyo gwe Nuupu egenda gutwala. Ebyo ali ku bya bwereere. Omwoyo gwe Nuupu yagukimye, egenda gutwala. Gwe kyakusanyusiza y'okuvaayo kugamba nti nno bawe President Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu. Ekirina kye kyansanyusizza. Kubanga ye ne bw'atayogera ensi yasalawo nti eri ku His Excellency Robert Kyagulanyi. Kirenga tulaba era Mpuuga yagudde eddalu. Bannange His Excellency ajja ne mwenna mugende mumwanirize. Bulijjo yagamba ab'e Masaka okwanyiza Bobi Wine. Era ne bw'alige temugenda yali kirabyeko. Kati basajja bakulu abo baagaana okukkiriza kabaswale. Nze nagasobola bayita babitiibwa. Ow'ebitiibwa takola bw'atyo. Sebo ba honorable sebo. Babaga ba parliament sebo. Honorable takola bw'atyo. Nze manyi factors ezifuula omuntu honorable. Manyi factors ezifuula omuntu ow'ebitiibwa. Nkumenyeyo kuba ebitiibwa. Ow'ebitiibwa, ow'ekitiibwa Daani Muliika, ow'ekitiibwa Katikkiro Mulwanyammuli, ow'ekitiibwa Israeli Mayengo, ow'ekitiibwa Kaddu Kiberu wa Pikkooko, be b'ebitiibwa tebasobola kukola Bampuuga bye bakola. Ow'ekitiibwa aba Mr. Kirini, ow'ekitiibwa bw'alaba ekinaamuswaza takijjaamu, ow'ekitiibwa bw'alaba bw'alemereddwa addukawo mangu, ow'ekitiibwa alekulira mangu, ow'ekitiibwa alaba mangu. Nze nagamba namanya omwaka mulamba nga Mpuuga ne bwajjamu empale najja ng'ali bwereere Nuupu emufulumya naye nga ye takirabanga. Kati abo balya mmere kiba Mpuuga. Nze atali wa Nuupu, atali munnamawulire, wabula omulabi w'ensonga, omususuzi w'ensonga, namanya omwaka mulamba. Omwaka mulamba nti Mpuuga ne bwajjamu empale mugobe wajjo, naye baatuuka na kumufulumya Nuupu nga takimanyangako. Kati Mpuuga abalya mmere ki? Tugigaana abaana baffe. Kati oyinza okwegomba Mpuuga? Ne bw'oba owandiika katabo oyinza okuteekamu erinnya lya Mpuuga mu katabo ko? Ye bannanga ekitabo kye wakikomyawa? Ekitabo nkyakiwandiika, nkyanyoonya buyambi. Nkyanyoonya buyambi. Toyinza kuteeka Mwami Mpuuga mu kitabo kye? Kidibira ku street. Kidibira ku street. Era kati bw'oba owandiika ekitabo olina kukulembeza Bobi Wine na byafaayo bye. Kitunda olutunda. Ne bwe kiba ku mitwalo 25 bakigula okukamala obukamazi. Naye ng'oyagala ekitabo kyo kigudibeko, teekamu Mpuuga n'Abedi ne Juliet n'Akakande. Buli abikkula taddamu kubikkula. Kati abo ba Mpuuga obuuza emmere gye balya n'ekusobera. Abedi obuuza emmere gy'alya n'ekusobera. N'Akakande Juliet bamukaaku. Kyovola nze mbeeyitira ba political limbo. Mirambo egiri mu limbo. Mbeeyitira ba political limbo. Naye abantu NUP yabajjewa kubanga baagamba nti NUP bagigobe Masaka ba Mwami Mpuuga. Yavuddewo, abantu baavuddewo. Tebakyategeera. Katonda bw'aba anaakuswaza
akuswaza kungulu n'akuswaza ne munda kati kyakola bampuuga nze natidde abaana b'e Masaka era nabo kambeebazeeko bane bannamasaka tubeebaza natidde abaana b'omulwera engege z'omulwera nze ntero zigulako ziba za 40 paka ku 8 n'obwedda ya 8 obwedda nga gwe olw'okulya ku ngege ndya naye ey'omunaana mbadde sigirabangako ng'oli bubi nnyo ey'omunaana obadde togirabangako sebe engege y'omulwera si ya layisi obadde obuyita buno obwamu obw'ensambya bukakyere owulidde engege y'omulwera sebo ya bbeeyi naye natidde abaana b'engege obwedda bazipakira Kyagulanyi nga balinga nga bapakira ebinyeebwa okyanga omwana omunaku engege oba yagisubudde 200 n'asalawo giwa Kyagulanyi agenda agiryeko era Kyagulanyi obwedda agaana engege ng'abaana bazikasuka mu motoka ye naye ng'engege ya 7,800 naye ng'omwana agamba oba nsiiba njala Kyagulanyi kagenda agiryeko naye empuuga ne bwayitawo bikapa si bye ebyobwereere teryasobola wadde mukasukira kikapa yade kikapa bikapa byabwereere ne bwekikwata obukwasi empuuga ne bwaba ayita mu lwera teryasobola mukasukira wadde kikapa wadde ekifudde ne walabye amaanyi g'okwagala Kyagulanyi abaana nze e Masaka ngendayo nnyo era ne kakati nakomyewo n'engege 2 naye engege zaabadde zaabuze nga zonna bazikasukedde Kyagulanyi mu mmotoka n'abamawulire ba Kyagulanyi naye ng'engege eyo abaana bagisuubula 3 ku 3.4 ne bagitunda 8,500 6 kuba nze ntero zigula era zino bazinguzizza 7 naze n'engege 2 gy'emitwalo gya 14 sebo neteekamu ebyokulya Ibulase kaki Ibula amanyira bya layisi sebo neteekamu ebyokulya kyova olaba ndiko akanyiriro kyonkumanyi weteekamu ku ssente neteekamu ebyokulya watwala ku ketu wano amasavu ne gambugana nokiraba ate oke ne mutwala mu tukke ali kinnyonnyoka emmere ey'ebiri kitundu gwe gye mulira eye kinnamwandu 3,500 wulidde nze wadde ndi ku gavumenti embi nga nje emmere y'omukinnamwandu bana abo kinnamwandu mu nsonyiwe ebyangala ebyongeremu amazzi ebyo biriwo bayibula emmere y'omukinnamwandu sebo neteekamu ssene neŋŋenda nje emmere y'ebiri kitundu mu tukke ke kanyiriro kano n'olususu engege nakomyuna za 14 era engege bazisedde nnyo olunaku olwo wulidde naye okyanga omwana omunaku asembayo pizanti kyeki omuntu asookerwako owawansi bastoni age ate oba ne middlestone age baali balabuserabuseemu nga bawaggulu nnyo ne pizanti omuntu asookerwako naye noddira omwana pizanti engege n'asalawo giwa Kyagulanyi nga mpuuga ne bwagenda e Lukaya wadde kikapa kibulwa kimuwa ng'ate bikapa bya bwereere teryasobola namukwatya kikapa kigenda nakyo kati obuwagazi abaana b'e Masaka bwe baatulaze obwagazi abaana b'Eruwa bwe baatulaze obwagazi abaana bano ab'embalala bwe baatulaga sebo wagamba nti bakwane ebihima n'abanyankole na bonna omusajja yafunye omuhima era omuhima banne tweyanziza nnyo tweyanzeege banne mukwana abahima lwakuba omuhima yamugambye amuweerezeyo etaano ate n'avumbeera sebo omuyima si mwana wa nnyoko bw'oba oyagala ebyobuweerere genda wa nnyoko olidde omuyima muteekemu ssente naye anywa amata omuyima yasabyeyo ekizike omukulu n'avumbeera essimu emesegi teyagizeemu ebyo byovumbeera omuyima si mwana wa nnyoko olidde sigwa mufuula omuyima nabo banywa nnyo amata ne banyirira
ebyobuweerere ssebo tekyali byabuweerere ibula abo abaana si bannyoko si bakitaawo olina obbateekamu fe n'obusiraamu butugamba abakazi batondebwa kubawa obusiraamu butugamba abakazi batondebwa kubawa naye nabo batuwaamuko ennaku zino abakazi nakyo kirungi era omukazi omusajja nga takuwa muveeko omusajja atakuwa agenda ayagala ennyina omusajja atakuwa muveeko nkwagala nnyo you break my heart into pieces genda obiburekingire nnyoko wulidde nja kwagala paka Lake Victoria bwegisenguka bwetegisenguka wulidde ebyo genda obyagalire nnyoko banne basisita bange omusajja atakwade tuli ku gavumenti mbi tomwagala muveeko ebyo byakuwaanawaana you break my heart into pieces abiburekinga atya biburekinge nga kamesagi kasomye data otaddeko wa mutwalo eya time wa mutwalo n'ekyemisana kya mutwalo yemitwalo 3 buli kanaku mama mbankola wa 3 buli kanaku gendo yagale nnyoko bw'oba tosobola kuyirabiriza mwana w'abandi gendo yagale nnyoko naye 3 buli kanaku kiba ki 3 buli kanaku kiba kiyitibwa anti yebbe gy'oyagala abo abakazi beeteekamu ssente enjala omanyi bazikola gwe emitwalo 9 omwezi mulamba bw'oba toyagala biveeko enjala kati zaafuuse ez'ebbeeyi nze nina saaluuni kati enviiri ezisengayo layisi ez'okusiba za mitwalo 7 ate baserebu basiba za 3 baserebu bano ba ordinary bakozesa obuviiri 3 baserebu akozesa obuviiri 7 n'abanga omusambwa kati ordinary bamwe bakozesa obuviiri 3 serebu akozesa obuviiri 8 n'abanga omusambwa kati ng'ojjogwako serebu asula mu nnyumba ng'oluyingira taddamu kufuluma toilet omwo buli each and everything kiri omwo ng'ojja omwepankako ayingira omulungi ogu gumu taddamu kufuluma kati awo mubaleke genda mu kinnamwandu kyo olyagale n'oyo badereva b'emmere wulidde naye abaana b'abandi abanyiira mu baveeko bw'oba tosobola muteekako muveemu nze ndi tiimu bawala oli tiimu bawala abaana mubateekemu omuwala ng'omuteekamu naawe laava enyuma ate nno abasajja abakodo tebakodowalira bawala bokka wali okigendereddeko omusajja omukodo ne nnyina amukodowalira bangi bali bulungi nga banyaabwe akawungeezi balabisa butadooba bangi bali bulungi nga banyaabwe basula mu busiisira bangi bali bulungi nga banyaabwe balya bubi n'atuuka n'omubuza maama omunnyo mugulya buli teri kyabugagga nga kulabirira nnyoko na kitaawo emikisa mwe giva owaayi nabaddeko awo nendaba awo nga tunagenda ku nsonga ya Joel Sonyinyi Rope nalabyeko awo nga bagamba nti Felix Kulayigye semanya amawulire bawagafunye nti tali bulungi fe mukwano gwange nnyo era bw'anaaba afudde ajja kuba nnumye ye muntu gwe nasooka okusinkana mu magye waliko mu magye abadde mukwano gwange nnyo gwasooka okusinkana mu bannamagye era bw'anaaba afudde ajja kuba nnumye omwogezi w'amagye Felix Kulayigye abadde my best friend wange era nze musabire Saara Ssuuke wadde abadde ayogera ebitaliiyo naye nze mukwano gwange nnyo nkolaganye naye ebbanga era nze buli w'amagye abadde anjooga yabadde amuntaasaako nga nze amagye teganjooga era bw'obadde onjooga nga nkubya Felix mwatugamba mwaleeta emirembe ow'amagye ankoze kino ng'era akikolerawo mwatugamba mwaleeta emirembe waliwo ow'amagye ankubye era nsibisiza ab'amagye kukamala sebo kyonya muno kyewanira mbasibisizza nze ow'amagye abadde tanjooga era nga bwonjogera nga nkubya Felix mwatugamba mwaleeta amagye ow'amagye andyazaamaanyizza ow'amagye anvumye
ow'amagye anjoze nze amagye gadde teganjoga naye bw'aba bambi Felix mulwadde bambi Kibinya abafamire ye gwabadde mukwano gwange ennyo ate baŋŋambye ali mu bad condition ali seriously sick he's seriously sick ne bambi bw'aba mulwadde Mungu amusuuse ate bw'aba amututte amulamuze kisa akyali mulamu naye mulwadde baŋŋambye ali bubi nnyo essaawa yonna Mungu ayinza omutwala bwe mugawulira awo bw'aba amututte Mungu wadde abadde alimbalimba nnyo n'ayogerera gavumenti embi ebikyamu naye nze abadde mukwano gwange obadde oyogerera bubi gavumenti n'ogirimbalimba n'oyogera ebitaliiyo tomanyi yalimba nnyo nekwonosaanya noono gwe bayokya paasi gwe bawa ssente bazanyisa kulayije nga bazanyisa kiddole bw'ava nayogera ebitaliiyo nayogera ebikoki banenya ebyo ebitongole byogera nakyo kisiraani bikufuula owa P2B bikufuula zolo bikufuula weewe bikufuula ekitagasa naye nze kulayije ng'omuntu nkusabira era Mungu bw'aba akututte abangambe taasulewo ekulayije bw'oba ogenze genda mirembe ne mukamawo atukubye nnyo emiggo atubonyabonyezza negwe oba ogiwonya emiggo ajja kussuuka akulayije kale katumusabire tasobola kussuuka baŋŋambye ali bubi nnyo nali obubi asobola okussuuka nadde engulu neera kulayije aludde nga mulwadde gwe laba omuntu alina ssente bwatyo abadde afaanana bwatyo kulayije bambi afaanana bubi kulayije aludde nga mulwadde nga ate afaanana bubi olaba omuntu alina ssente empitirivu afaanana bwatyo kulayije abadde tafaanana bulungi Mungu bw'aba amututte mumuze mirembe lwakuba atulekedde ekizibu kya mukama we sebo akyali mulamu sebo kulayije ali bubeezi mu mbeera mbi baŋŋambye ali ku Magombe Road abo abangaye bakya bukina mubika ayinza okuba yafudde dda kaakati naye kulayije bw'oba ogenze genda mirembe naye otulekedde ekizibu kya mukamawo naye babayisima otulekedde ekizibu kya mukama mukama agenda musuusa wajja kumusuusa bw'aba ayagala amusuuse mukama gutagala alabe ku nsimpya kulayije alina okubeera unalaba ku nsimpya badde njagala nange agirabeko naye baŋŋambye ali seriously sick he's seriously sick era nze nsabira nnyo mwami Yoweri Kaguta Museveni nabona bakola nabo mu gavumenti ye babeere balamu baleme kuvaawo babeerewo balabe ku Uganda empya naye njagala nnyo Museveni bamuwalulire Kaliba nga bamufulumya ku makya ne bamuteekako musana mujje munkime olweggulo ne bamukima njagala nnyo atuuke ku exitendi eyo abange mujje munkime enjagala nnyo nange Museveni owangaale wadde oli mukulu nnyo naye mbadde njagala nnyo owangaale nnyo otegeere nti banne abantu nabonyabonyanga baaki kakati Joel Ssenyonyi ali mu kujagambiza eyabadde ayagala okuyita mu Kamooli Nakawa West amunamateeka bwowe akakiiko k'ebyokulonda kagobye ensonga ze ziyatwalayo ng'agamba nti nno omukulu no Joel Ssenyonyi esaidi eyo mu Nakawa West agamba nti ekifo yasaba kikyamu tekiriiyo nga yali yagala nti bonna abeesimbyewo kubanga kye baasaba nti bonna abeesimbyewo bagibweyo ye nti yasaba ekituufu abeere nga bamulangirira ku baka bwa paalamenti 2026 naye akakiiko k'ebyokulonda kasazeewo ne kagamba nti byaleeta tebiri Musa newankubadde nti nno bo baasaba ekyo naye akakiiko k'ebyokulonda bikalina birambulukufu ku sayidi yaako kugamba kalaba kugamba tebirina nsonga yonna kugamba nti bano baveewo ye bamulangirire naye wadde byagenze bwe bityo yagambye agenda kutwala ne balooya be bagende mu kkooti ekyonoonye nsaba ababaka ba paalamenti abagenda mu paalamenti ye 10 n'emmeka ya 11
oba ya 11 oba 12 bateekewo etteeka omuntu okujja mu byobufuzi yenna atulage ku mirimu egiwera 3 gy'alina. Okimanyi abantu kati nze Bwanika ebbanga lyonna simanyi mulimu gwabadde akola. Abedi Bwanika. Mpuuga nno yalina supermarket. Asebo ye musajja mulunzi Abedi Bwanika. Mulunzi wa mbuzi. Maleeto. Ng'alundira wa. Dokita wa bisola janja bebisolo. Ebine. Pastor soloze kimwe kye 10. Gwe bagoba mu makyaki bakamugoba mu kyaki 3. Bamugobako mu yentinda ng'abuzizza ssente. Si bukinjugira nkinako bwino. Ne bamugobako mu endala eri mu kigobe wano Lugala bagiyita Victoria Church. Victoria Church ya Pastor Buyondo. Ne bamugobako mu ndala eri Lugala bagita family church yandabirwamu. Bonna nga bamugobesa ensonga 3 katolaba nti ye kashiya w'ekibiina kyabwe nkuwadde omwaka gumu bajja mutwala nga kakaba nga sente zibuze. Nedda ssebo. Oli ngamba wano. Nedda ssebo. Kati bwe tuddeyo ku kiri abantu baffe kati bowe ayinza okuba talina mulimu. Abantu baffe tubabuuze ajenga neokwesimu n'emirimu 3. Kati bowe nze era lumu nina interview gye naliko ne muga ensi egenda kukyawa bowe obadde ovuddeyo ng'otutumuse abantu bajja kubuuza oba okolera ani. Kuba ebyo olina gw'okolera tosobola kujja alina gwakolera wa mulemi bulemi. Kati agenda kudiba akakiiko k'ebyokulonda olaba kaagugobye ne kkooti ejja kugugoba. Kati awo agenda kudiba mu byobufuzi naye abaana baffe abasinga tebalina mirimu. Kati bw'oba oyinza omuga nti okola mulimu ki nga talina wadde n'omudaala gw'ennyaanya. Abasinga bajobuleesi kyekiwonoonedde ebizibu. Bajobuleesi bo baaga nti ebyobufuzi birimu ssente ne bajja akapaalo. Ensi kyovola nze wembeeredde mu byobufuzi nga nsooka kubuuza okola mulimu ki nga sinnakuwagira. Nedda babeere bakubi b'amasimu namala nga babuuza okola mulimu ki. Bw'oba togulina ngunyoonye oba ngukuyigirize. Nze saatwalanga mwana nga talina mulimu. Era nze njigirizza abaana emmotoka okuvuga emmotoka bangi. Njigirizza abaana ebya saaluuni kuba ndi wa saaluuni. Ne kati babbowe embeera ye batawaanya. Kati alina gw'abadde akolera kati yamulese mu bbanga. Kati akakiiko k'ebyokulonda bwe keeyagaanye ne kkooti ejja kugugoba. Baba bawuliziganya. Ate gavumenti eno ntemu eringa nga sitaani era weetuuka n'ekwegaana nega mumute mumulabise. Ne bakulabisa. Ne bakulabisa. Ne bakulabisa. Bw'owe essaawa yonna alabisibwa. Alabisibwa era yalugulidde ku ppata. Akakiiko k'ebyokulonda kasa kaaguganye ne kkooti gy'anaalaga ejja kugugoba. Kuba nalabyeko awo Joel Ssenyonyi Alopo nga yawanise obubaka ku mukutu gwa Twitter n'amugamba akomye okwagala ebyokukakeeka agende ku ground anoonye akalulu. Kuba alabika nga ali mu kuzanya buzannyo wano ayagala byakukakeeka ate byatajja kufuna. Bukiri kyonoonye nnyo abaana baffe. Era kye nagambye nga tutandika nti nina abantu mbalinze ng'olulula kuwedde ngenda kuvuma abantu sinze muvumi. Waliwo abantu abazze ne yeesimba ku bubaka bwa palamenti nga ne mu constituency tasobola kujjayo wadde abantu 3 naye nga bazze era mbamanyi. Nga ne mu constituency tasobola kujjayo wadde abantu 30 naye nga yazali ku bubaka bwa palamenti ababagako kujjayo abantu 12 abala 7 ba 8 kacha beninza okubawa doozi mbalinda ng'okulonda kuwedde. Abalala bazze mu bifo ng'abadde asana kuba chairman wa Luzzi. Oluzzi lwe bayita bakya mu Luzungu.
Wero chairman ng'abadde asana kuba chairman wa Luzzi naye nga yazze kubaka bwa parliament nga n'obwakansala bw'Eggombolo atabusaana abo ngenda bawa ddoozi yaabwe ng'okulonda mbaswamye ng'ambaga owalindidde mu kkono sirisi mubuli ekyakuleeta kati n'abantu basatu wakimye eki ngenda bavuma amaalo obusirusiru n'obutategeera n'obutaba na mirimu ate mala bavuma mbalobingira emirimu mu KCCA bagende beera enguudo gavumenti egabasingika kaaga padde olunaku lulamba ngoyera luguudo kakaaga okwera n'oluguudo gavumenti egabasingika kaaga otandika 12 n'omala ssaawa 3 ate bw'oba ne ka bizinesi ko KCCA tekutawaanya 12 paka 3 ng'oli omugongo gukutemye gwera tubamu n'emboko z'abaana beebikkirira neyefuula yebikkirira enfuufu naye nga kimyula era tetwagala mubalabe kuba ate mujja bakwana mubajje ku mirimu ate ogwo muli mulungi teguliko qualification n'obwoba wakoma mu P2B ojjanga bw'oli twagala ndagamuntu n'ebbaluwa y'erosi ne bank account okuva ku ssaawa 12 paka 3 okuva ku ssaawa 12 paka ssaawa 3 twagala endagamuntu ebbaluwa y'erosi bank account ne NSSF ebyuka ne bwoba tomanyi kuwandika linnya lyo kati NSSF bamusala ku zino ze bakuwa kakaaga alino gavumenti egyoga era kakaaga okwo ejjako ssente lwaki yakuwadde omulimu pay as you go gavumenti egyoga kwaka kakaaga era naye ejjako omusaala gwayo pay as you earn not pay as you go munsonyiwe very sorry pay as you earn ekujjako ssente lwaki yakuwadde omulimu gwayo gavumenti ekuviirako omulimu egukusasuza era kakaaga ako ojjako eza gavumenti lwaki wakoze mu gavumenti n'ojjako n'ezigenda mu NSSF n'ojjako n'eza munno mu kabi olina okufuna ebizibu olwo n'osigazaawo mmeka oba osigazaawo 3 oba osigazaawo 4 gw'omanya naye nga gavumenti bambi mujooga nnyo abaana abeera enguudo mubatuuse ku mutwalo olunaku gavumenti mujooga nnyo abaana abe lwakuba temuli mu banankole bazeera bambi baganda beereere na kabira ndala naye bambi mubatuuse ku mutwalo akakaaga katono nnyo wadde n'abammwe tebaliimu naye ensi ekyuka buyinza okukeera enkya nga n'abammwe batandisa ozeera kubanga kizibu okusanga omunankola era oluguudo bo bali bulungi abamu naye ensi ekyuka buyinza okukeera enkya nga nabo bebazeera President Robert Kyagulanyi yabadde mu Kyaddondo olunaku lwajjo tiyagasi yamukubiddwa yabadde muyitirivu emuluka z'ababyokwerinda kumpi zonna mu ggwanga Uganda zaweddeyo ne bakuba tiyagasi abantu okufaako obufi nga ali mu lugendo ogenda gy'adde agenda okuba kampeyini n'ebirala byonna nga bwe byatambudde Kyaddondo no wabyafaayo era ndoza ensonga lwaki poliisi bayitiriza nnyo ebya security yabadde yamaanyi ennyo okumutaataganya ng'atambula okugenda campaigninga kubanga Kyagulanyi gye yasimbulira kati security ezabadde z'abantu babiri baliwa mwabaddemu eya gavumenti n'eya Ssemuju ate Ssemuju security agijjawa kati n'abantu bali mu opposition nga balina amagye jako kamera tumalirize wano show sebo byenkugamba ndikafulu abantu bali mu gavumenti ya Mwai Museveni ng'ate balina amaanyi nga nza n'okuga nti tojja kusulawo n'otosulawo nedda sebo kati nze ekyo nkusiba ekyo kyabaddemu ne security ya Ssemuju anga Ssemuju atali minister atali wa byakwerinda opposition ng'atandikira ajjawo security teriyo gavumenti eribeera mu buyinza
nefuga bufuzi bantu ne mu opposition ebaayo n'abaayo nga be bangi nkikudiremu kinziriremu teriyo gavumenti ne bwaba Bobi Wine nga bwagenda okufuuka president naku z'omwezi nga 15 naye mu opposition ye ajja kusindikayo abantu be abantu bangi nnyo bali mu opposition nga bali mu opposition misana nga balina n'amaanyi nga nabo balina drone zaabwe kati ekyo ekyabadde owa Ssemujju ne Ssemujju yabaddemu n'ababe kati Ssemujju yabadde azannya kukendeeza maanyi ga Kyagulanyi gabeere matono abantu baleke kujja ne Ssemujju yakibaddemu n'omukono era amagye ga Ssemujju gabaddemu ne foot soldier era obwedda n'abakuba emiggo n'aba Ssemujju babaddemu gavumenti ya Nyakyema bwekyo bwetusiza abantu era obwedda abakuba Kyagulanyi n'aba Ssemujju babaddemu nga bakuba kyonga kijja kumbira kizibu okukikkiriza. Ssemujju ansanze mu byabufuzi, Mwami Kyagulanyi ansanze mu byabufuzi, Omulodi Lord Mayor ansanze mu byabufuzi, Mpuuga ansanze mu byabufuzi, Abeja ansanze mu byabufuzi. Kyenjogera nkikakasa nkitegeera ate nali nkikozeeko nange nkinako experience mu gavumenti kati awo wonna effuja eryabaddemu teryabadde lya gavumenti lyokka bw'obadde okimanyi nti bannabyabufuzi ba wano bagula ne ba DPC n'atwalayo akakadde kijangu onkwate mu nkube ku kibooko jangu nswanyulemuko ku kibooko bannabyabufuzi ba wano akubalale n'akwata akakadde n'akatwala wa RPC atwala poliisi n'akagwa ne DPC n'abaga mujje mu nkube ku kibooko naddala abo ba political limba abaweddeko ennyo nga si byangu gwezanyisa byabufuzi era abasajja abapoliisi abo bafuna nnyo ssente mu kampeyini sagamba nti mu kampeyini babongeza n'omusaala mu kampeyini babawa ne bisikuiti tomanya abo abafuira tiya gaasi bisikuiti bamulyako mu biseera bya kampeyini ne soda wa Fanta ne soda wa Fanta abasirikale basiriwala mu kampeyini babawa bisikuiti busatu kampeyini bwe zigwa tagenda kudda okulya bisikuiti paka myaka 5 era abo abasajja abakuba tiya gaasi obasanga ne bu biscuit mu bisawo byabwe busatu nawulira emirembe abasirikale basiriwala barayisi bo era sobola kuba na musirikale wa poliisi barayisi nnyo awone bu biscuit busatu mu nsawo n'akacupa ka Fanta n'abanga emirimba awulya mingi nnyo era ono omuntu asinga okuba owa rayisi wa mawulire na wa poliisi bamawulire tujjeemu namwe muli barayisi nnyo nedda ssebo namwe bawa ecupa ya soda nekisumbuusa nemuga tusonyiye poliisi emisango tugijjeeyo era nze wano bwemba nyonya bakwana barayisi nyonya wamawulire na wa poliisi barayisi nyo tuteekamu nnyo kati wa poliisi mukwane jangu ne pakiti ya bisikuiti tojje muleka waggulu n'ekicupa kya Fanta tojje muleka waggulu ojja kulya owa poliisi okoowe ku kicupa kya Fanta ne pakiti ya bisikuiti maama we ojja kulya owa poliisi okoowe era nze nabakoowa bukooyi nabakoowa bukooyi nze nkuzigiridde abantu abasingayo layisi wano mu ggwanga ng'oyagala okwana wa poliisi n'owamawulire owamawulire muweka Coca-Cola nekisumbuusa owamawulire n'obwomukuba kati olaba nti babakubye ewa Ssemujju kati gwe bayite otuze press conference abamawulire bajje oyo medias zijje obawa akacupa ka soda nekisumbuusa bajja kuva bakole statement tusonyiye poliisi netemuddangayo tukuba ku cupa ya soda nekisumbuusa kimbweki bane muli barayisi
sebo watekera okubeerawo enkolagana ate enkwatagana ku cupa ya soda emu bweti ecupa ya soda emu bweti N'ekisumbuusa. mwagala soda nekisumbuusa bane mwagala soda mwagala soda abamawulire nekisumbuusa katwala nti babiwuttudde binamawulire bakubye biri nga bakuba omubbi w'enkoko kati newaba wabituuza poliisi ejja biyita enaggulu basumulule soda onywaki ate byagala fanta ejja biyita enaggulu onywaki fanta nekisumbuusa abamawulire mubadde mugamba ki tusonyiye poliisi tulina okukolaganira ewamu kuba tekisobola kutambula ng'abamawulire tabaliiwo ate kisobola kutambula era nalyoka nesoma mawulire nga nze ompa ecupa ya soda emu nesumbuusa nga nze nga nti nkusonyiye sibinywa na binywa tobinywayo kati n'abapoliisi abo bwe mulaba batiya gaasi obupaketi bwa sumbuusa obu obwagundi bwa bisikuiti n'ecupa ya soda ng'omaze era temukyanga kwana bapoliisi abo abakazi gwe jawo ne busumbuusa busatu obupaketi bwa bisikuiti busatu mu kaveera n'ecupa kya fanta yajja okunyoonya balayisi tulabye obutambi bungi ku mutimbagano obujubisa nga poliisi ekuba aba NUP obumu bwa AI Luke Oweyesigire amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala bw'atyo bwe yagambye kati oyo gundi bye bimutabula bigundi bibisikuiti bye bimutabula ekikulu naawe olina abaana oyo omwami alina abaana abakulu n'omu yafumbirwa naye bali bakkubira yafumbiza dda Luke Oweyesigire yafumbiza naye bali bakkubira oba muwala wa Kayihura yamuwasa oba mutabani wa Kayihura begabira abaana ne Kayihura oyo Luke Oweyesigire oba omulala omu n'amuwasa olidde naye bajja bakkubira kasanawe okuzizza abaana naye bajja bakkubira tugambe Luke Oweyesigire bajja bakkubira akuzizza abaana be mbamanyi bajja bakkubira naye tugambe bya AI oyo tumuleke banja lya mwenge liggwa na mwenge bajja babakubaweera taaki era bane mubasanga nga mbawuttule ate baye bakubye ababanne n'agamba AI kanani njagala bankubire aba Luke Oweyesigire bw'omusanga nga omwana wa Luke Oweyesigire mumumputulire ng'abakuba omubbi w'enkoko naffe aveeyo alaajane tumuge bya AI ekikulu akozezza abaana oba omu yamugabira mutabani wa Kayihura begabiragabira abaana olidde omulala waliwo yamuwasa nja kunyonyereza nja kuddamu mukoleko risaaki ne bwe musangiranga abaana ba Luke Oweyesigire mubankubirenga nabo bali bakuba n'avaayo n'alaajana nga tugabya AI abo abasajja mune bamanyiira bajooga bujozi bannange ensonga nito ng'obadde mukambwe nnyo tetukyazannya na struggle tetukyazanyisa struggle President olunaku olwaleero abadde Luweero Luweero wankizo nnyo naddala Mwami Museveni eyo gye yalwanira ennyo era abantu baafa bangi nnyo era ssebo NRM Luweero emuyita Mecca waayo okugjako bizontozonto n'ebisirwa ebigwagwa nze Luweero mbeerayo nnyo ninayo ne mutabani wange yeesimbyewo bamuyita Sebufu Dennis Muteesasira chief editor era nsaba abantu b'e Busiika abantu b'e Kamira abyo n'ebitundu ebiddiŋŋanye bane Sebufu Muteesasira mwana wange mumumpeera akalulu ne bumutajjanga kunziika abantu b'e Kamira abantu b'e Busiika abantu b'e Vumba mwenna abazira obwewaawo ndeese omwana wange bamuyita Sebufu Dennis
Mutesaasira chief editor mumumpeera akalulu Amina. mwana wange made in Isma Lubega made in Isma Lubega munyambe ne mutajjanga butambala kunziika omwana owange ndeese Sebuufu Dennis Mutesaasira Kiwalaata Kiwalaata mwana wagonjebwa mwana wa mpisa mwana alabika bulungi nnyo gwe tuleese ku bwa kansala ku district ya Luweero. Amina. Ne Luweero mbeerayo nnyo omanye ekyobugagga ekiri e Luweero bunaanansi babulenga akabbo kalambe 15,000 anti balimanyi enanansi kati bambi babuleeta ku kkubo akabbo kalambe 15,000 Museveni ajooga na bujoozi lwaki ab'embala tebazirimaako gwomanyi enanansi zisalanga bikajjo enanansi tezirimika zisala ne bambi obusanga babukutte batandikira ziroobwe babutadde ku kkubo wulidde ekibbo kirambe 3,000 kati alivaayo ddi kujooga na bujoozi kale so embeera bwetu bweri nga tumaliriza shoba nenyambalinya kujukizaako Hajji Haruna omusomi w'edduwa gwalina okusomozebwa mu mbeera ez'obulamu bwa bulijjo olina omulwadde oba yagwamu obukazoole obulwadde obuganye agamba tino waali mugende akusomere ku dduwa ebintu bisumulukuke gwalina emirimu tegitambula bulungi mu byensimbi ayagala okugenda ebweru ebigo byoko byo biganye agamba mwekwate musome busomi ku dduwa ensonga zijja kutambula agamba nti amaze ebbanga ddene nnyo nga akozesa Quran okusoma edduwa abantu ebitule bisumulukuka obulamu ne butambula buli kimu ne kita kale agamba nti mugezeeko ensonga zonna zijja kutambulira bulungi kubanga ye wali okuyamba abantu okulaba nga batambuza obulamu bwabwe emirimu giganye gyesibye waliwo ekikusumbuwa omuntu ali mukomera nenga bamusibira bwereere oyo alina omusango tamukolako naye omuntu gwe basibira obwereere ali mukomera agamba nti no mukutuukirire musome ku dduwa ensonga zonna beere nga azikozesa amazzi ga lukuya agalina n'ebirala byonna okulaba nga obulamu butambula bulungi kakati Hajji Haruna omusomi w'edduwa mukubireko ku 0709 87 oba ku 0789 269 5 mu bbiri ojja kuba omufuna bulungi nnyo baba Isima tumaliriza ssebo nga tumaliriza bannaye nange kampisewo abantu bange naye kansooka waliwo omukyala ayabba muganda wange bamuyita Atusaasire Patience abeera Najjeera bano omukyala oyo tumunyoonya atubba $2 million alina ne kampuni ya Securico omukyala oyo yeyita Atusaasire Patience abeera Najjeera Ntinda mukyala munankole ne munereka kuswaza banankole si buli munankole nti aba mubbi si buli munankole nti aba mubbi leka kuswaza banankole naye nga tumunyoonya era tujja mukwata bana abantu b'e Masaka temwerabira gy'aviira Lubowa gwe tuleese abantu b'Ennyindo Mukungwe temwerabira gy'aviira Lubowa Sebina gy'aviira gwe tuleese tukoze replacement abantu be Bonamwaya Zana Bonamwaya ward tuleese muganda wange bamuyita Muhammad Muwanga Damba kansala eyo C5 Wakiso ne Bonamwaya ward tuleese oyo temwerabira abantu b'e Busiika ndeese omwana wange made in Isma Lubega ye Sebuufu Dennis Mutesaasira chief editor gwe tuleese Busiika Kamira Vumba ku district ya Luweero enkoze replacement bane temutwerabira bane n'ekirala Feibe mwongere musabira mukadde we tannatereera ate namwe mubaayo n'obuyambi Feibe alwana nnyo naddala mu struggle Feibe alwana nnyo ebane waliwo n'ayampeereza ssente Masaka $10,000 nekisaamanya oba Feibe yaziweereza oba Juliet Kakeeto saamanya naye waliwo ayampeereza ssente z'amafuta
eyampereza emitwalo 10 naye saamanyi oba Feibe yazinteerako oba Juliet Kakeeto oba waliwo omuzira kisa waliwo n'omwami yampereza emitwalo 10 yaziwadde mu Kibi Hope. Omwami oyo simanya erinnya lyakusaagasaaga linvudde mu mutwe olidde ali mu Amerika sente nazifunye ssebo yaziwadde mu Kibi n'erinnya linvudde mu mutwe lyakusaagasaaga ali mu Amerika naye mwami ssebo sente nazifuna olidde ne Farida Sali ne Masaka yampereza emitwalo 7 Farida yampereza emitwalo 7 Masaka newabawo n'omwami omulala ali mu Amerika yaŋŋaana okwogera amannya ge Masaka yampereza emitwalo 14 Masaka yampereza emitwalo 14 musajja mukulu wa kitiibwa abeera mu Amerika atuyamba nnyo neyaŋŋaana okwogera amannya ge ne yampereza emitwalo 14 muzeeyi emitwalo 14 nagifuna mukama wange n'abatudduukira mu Swago bane n'abatugulidde fulaaga tweyanziza nnyo tweyanze n'abaaniriza omwana Bobi Wine buli wamu wonna tusiimye nnyo. Kale tweyanza nnyo tweyanze ge Geoffrey Mayanja ge gange bannange tubageza akaseera kalungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Aruno omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru ng'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp.